ate mulowooza Zolo teyakoze Kadama olubuto. Zolo w'omu maka yakutte Kadama okukakkana amufunisiza olubuto era ebyo bye byavudde mu kwegatta. Baganda bange mmwe mwenna abakola mu biyumba nga muli mu kulabirira abantu bano wammanga, muli mu kulabirira abalalo, mulabirira Bazolo, mulabirira abasajja abayinako obulemu n'ebintuntu ebirala. Njagala mukijjukire nti nno abantu abo bandibanga waliwo ekintu ekibafuula okubanga si balamba bulungi oba okubanga beetaaga obuyambi okuva gye muli, naye saagala mwerabire nti nno ebitundu byabwe ebyokumubiri byo bisigala bikola, era bw'otabeera mwegendereza kimala osobola okufunirayo obuzibu. Asobola okukutta, for example, asobola okwebakako n'akufunisa olubuto nga muganda waffe ono gwe tugenda okuba nga tuwulira mu katambi. Saagala kigambo kyonna kivaayo okuvumirira muwala ono oba kiki, wabula enjagala mufunemu kyakuyiga era okomentinge. Bw'onooba okomentinze tujja mmanya endowoozayo, era mu comments zo mwe tusomera, mwe tufunirira motivation, mwe tuwabulwa n'ebintu ebirala. Jangu otwegatteko. Subscribinga bw'oba obadde tonaba kusubscribinga, kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo eberenga ekutuukako bulungi. Wekubanga gwe mulundi gwe okusoose okulaba obutambi bwange buno, nkwebaza nnyo, nkusaba tojjanga okwo, sigala nga videos zino oziraba ate era toweerabira kubaako kyoyongerako ku butambi nga buneeno. Nze Shila Aditaka, tugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo. Mwannyinaffe ono tumuwe ku magezi ki ekirina okukolebwa, era gw'olowooza kino kyabadde kiyiiye y'omwana ono okufuna olubuto kyabadde kiyiiye, oba nga y'ensonga enkulu eyamuleesa okukola mu kino ekiyumba nga beetaaga muntu anaasobola okukwata oba anaasobola okukuuma olubuto oba okufuna olubuto mu bintu byabwe bino. Katuwuliriza akatambi ate era tukomewo. Wenajja mu maka gendemu wano nasangamu bavubuka bana. Omu yali akuze nga musajja mukulu ngali mu myaka 38 era bwe natuuka ne bayitawo myezi 3 oyo omulenzi n'awasa n'avaawo awaka. Naye era nga bw'omanya abantu bano nti yadde ng'afumbiddwa buli kaseera buli ddakiika abeera ali waka, abeera ajja. Kati mu kisiibo yalinga ajja nnyo ewaka, ng'ajja ng'asibulukira ewaka. Kati lumu yajja n'omugugu gwe gw'engoye era neyeegabira ekisenge ekimu wansi ku fulowa ya wansi nga waasula. Naye nga muzeeyi yalinga amanyi omuze gw'omwana we, nga wenkeera okujja bwetandika okujja kukola emirimu gyange, muzeeyi alina okuvaayo mu kisenge ajje ankebereko oba amuceekingeko. Naye omuzeeyi naku lumu n'aŋŋamba, alaba mutabani wange oyo aliko ekizibu ku bwongo era mwegendereze takukwata, obwongo tebukola bulungi, abeera ku mpeke ez'obwongo. Konze ekkale nga nsigala ngenda mu maaso n'emirimu gyange. Munnange nali nkyali awo nga ndaba mwana w'obulenzi asibye ebintu by'omu nnyumba bikomezaawo awaka. Nga mbuuza sisita we konze ate olubadde munnange bawukanye n'omukazi agenze ewaabwe. Ng'omulenzi akomawo ng'atandika okubeera awaka. Naye nga wabanga anywedde bimuvaako, wabanga anywedde n'atamiira, ng'olumu amanyi n'okunzirayo akasolo n'akanteera wabweru, nga naye embeerabeera zaateekawo naye nga tayogera. Kati munnange nga bakyasomba ebintu okuva eri mu maka ge yali lwali lumu nali waka nzekka, bonna baali bagenzi. Nali mu kweteekateeka genda kunaaba, kubanga nze bw'abanga nsigadde waka nzekka neeyisa ng'omuntu ali wange gamba munnange nga neeteekateeka genda kunaaba, ng'omulenzi ajja ansanga nga ngenda kunaaba. Kirabika bwe yandaba yantegeera nti ngenda kunaaba. Omulenzi ono ng'annumba, mwana w'omulenzi nga nkwata
nga nkwata munnange nga nkozesa. Naye we yamala okunkozesa jjukira tebyabaddemu okukaanya. We yamala okunkozesa ne twawukanaawo. Kati aba atambula agenda mu ddiiro, mulenzi n'agwa wansi n'azirika. Kati we yagwa wansi n'azirika natya nnyo ne ngamba te kati waka tuli babiri ffekka, omwana ono wanaafiira wano tebagenda gamba nti oba nze musse. Nga nkwata essimu nga mpeereza sisita we message nga bonna bajja nga bakwata omulenzi nga bamutwala mu ddwaliro. Lipoota yava mu ddwaliro nga gamba nti ava kwegatta n'omukazi, ekyali ekituufu. Era nnyumba yonna n'ekitegeera nti waliwo kibaddewo wakati wange n'oyo Zolo, kubanga yo obwongo tebukola bulungi. Naye tebasobodde okitegeera. Kati munnange nga mbeeraawo, omwezi nga gumpitako saalwala kwolwo. Nga mbete saasobodde ogenda mu nsonga. Neneezuula nti ndi lubuto. Kati omulenzi ng'ayagala kunfuula ddala mukazi we, ng'ayagala kunfuula mukazi we. Lumu neera n'addamu n'akoma, mulundi gwakubiri yali ayagala kunkwata, bwali budde bwa kumakya nga buli omu akyebase. Kubanga abantu ba family esula mu floor ey'okubiri nga ye yekka yasula mu floor ya wansi nga nze nsula mu floor ya waggulu. Kati nali nze ntandika okukola emirimu gyange, omulenzi ng'addamu ankwata neera. Naye ku olwo saamukiriza kunkwata. Ne tubirwaniramu ne mugamba nze bw'ononkwata ngenda kuba endolo buli omu azuukuke. Bw'atyo n'atya n'andekamu naye n'ankangamu nga ngamba nti ngenda kukuloopa wa taata wange ng'ogaana okumpaako. Natya nnyo, natya. Ne ngamba ate kati ono agenda bulira kitaawe oba agenda mugamba biki. Ne nfuna okutya ne nfeesinga boosi wange. Nze boosi wange tuli ba mukwano, twogera tunyumya. Ne nfeesinga boosi wange ne mwegambira kubanga olwedde engambo yali amaze okutambula mu nnyumba nti waliwo ekibaddewo wakati w'omukozi nga buli omu akimanyi nti nze n'oli omulenzi waliwo ekituusewo wakati waffe. Nga nfeesinga boosi wange nga mugamba nze munnange mutabaniwo yandurepinga mwezi gumu emabega, nene leero yakomyewo ng'ayagala kundurepinga. Naye kirabika ndi lubuto. Boosi wange yatya nnyo n'agamba ogambe oli lubuto ko nze ye kirabika ndi lubuto. Kati munnange boosi wange ng'agula ka pregnancy test ng'aleeta nga nkebera ng'asanga ndi lubuto. Boosi wange n'agamba kati sina kye ngenda okukolera, ngenda kugulira tiketi oddeyo ewaka. Konzaale kati ngenda kuddayo ewaka n'olubuto ngenda atandikira wa ya famire yange ngenda ngigamba ki. N'agamba tofaayo, ngenda kuwaayo obukadde 2 oba osobola kuggyamu olubuto tuuke Uganda oggyemu olubuto, oba osobola oduleka oluleke, nja sigala nga nkuweereza obuyambi. Nensigala nga mbirowoozaako era olubuto nensooka nendulekamu okumala mwezi gumu n'ekitundu. Naye ne ngamba musajja ono kungamba nti agenda ajja kumpa obuyambi we naatuuka e Uganda n'ambulookinga. Nentya nenfuna nenjogerako n'emikwano gyange, nenfunawo eddagala nenywa, olubuto ne luvaamu era lwavaamu bulungi. Kati myezi gisinga 3. Naye olwedde boosi wange yali yansuubiza n'aŋŋamba nti muweemu myezi 4 ajja kungulira tiketi ampe ne ssente ze ntandikwa nzire e Uganda. Naye saa zino olubuto sikyalulina, naluggyamu. Naye nti agamba boosi wange nti olubuto sikyalulina kubanga olwedde boosi wange yali akimanyi. Boosi wange omusajja era twakikuuma ng'ekyama wakati wange nze naye tewali muntu yenna mu nnyumba akimanyi nti ndi lubuto. Naye nze olubuto saa zino sikyalulina. Naye boosi wange ali mu nteekateeka y'okungulira tiketi nzeeyo Uganda. Wayiseewo myezi kati 3. Wayiseewo myezi 3 nga ebyo bibaddewo. Kati munnange ntiddemu oba mugambe nti olubuto sikyalulina, naye we naamugamba omusajja ono tagenda kunsiba, tagenda kungulako omusango.
byebyo mumuwe amagezi. Zolo yamukwata namufunisa olubuto mu bukujjukujju w'abakadama nga bomanyi nti Kadama talemu okulimirira wakiri ayonoona n'alugjamu ng'ate bosi yali amugambye adde waka azaale omwana asigale ng'amulabirira. Mumuwe ku magezi. Saagala weerabire nti ebintu we biti bituuka nnyo ku bankuba kyeyo ng'oyo nga nze n'abaana abalala bonna bonna naddala ng'okolera mu nnyumba ebintu we biti tosobola kuba ng'obyewala. Nabakolirako akatambi ne mbategeeza nti nno osabanga nnyo Mukama nti omulimu gozze okukola oguli ku contract yo gwe guba gubeera omulimu ogwa ddala gw'olina okukolera ddala. Bazzolo baneeno mubalaba ne bazadde baabwe baba munnange bali ku bunkenke baba mu bweraliikirivu nga bagamba omwana waabwe anaagenda okufa ng'afunyeeyoko ku mwana, era bamanyi n'okupangisa abawala naddala ffe abanaku abatalina yadde 10 ne babapangisa nga babasaba kulera baana baabano bantu. Kyentegeeza kufuna mbuto mu ebyo bizzolo byabwe basobola okuzaala omwana. Abamu ku bo babakola artificial insemination ne bakwata ebyo bizzolo byabwe ne babijjamu amazzi agazaala ne bagakuba ggwe omukozi nga mumaze kukkiriziganya na famire nga bategese batya bwe bagenda okulabirira okuwa ssente n'ebintu ebirala. Woba okkiriza ekyo nno eyo no process ne bagikola n'osobola okuzaala omwana n'ozaalira omwana waabwe zolo waabwe omwana. Abamu ku mmwe abamu ku bawala beetega bwetezi bizzolo bino okkakkana babizaddemu abaana nga beetaaga kufuna bisingawo oba byabugagga. Yenze Shira Adita akamanya ekyo ky'olowooza ku butambi nga buneeno nga bweyambisa comment section imbagalanye.